Nyongera mu maaso n'okuba nga nkulamusaako gwe mukwano gwange yeekumira ku UG Updates TV. Lwaki tukuleetedde ensonga lwaki pulezidenti w'e Kenya William Ruto yagobye kabineeti ye yonna yagiyiye, gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nkutegeeza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku UG Updates TV. Kano muganda wange nyongera okukubiriza teweerabira kusubscribinga, teweerabira kusharinga, tusobole okuba nga tufuna information obw'enjawulo. Nagamba omala okusubscribinga kuona kade kakuleeterenga notification, nyiga ku all, kajja kuba kakuleetera notification buli we tunaba tuzze ku mpewo. Ojja kuba ofuna obubaka ti UG Updates TV erina obubaka bwereese gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Baganda bange mbaagala nnyo, beebaza emirimu egyo gye mututuusaako engalo, gye mukola egy'amaanyi, gye mukola obutaweera. Pulezidenti William Ruto, pulezidenti w'e Kenya, annyonnyodde ensonga lwaki yagobye kabineeti ye yonna. Ekintu ekitatuukangawo mu ggwanga erya Kenya, ekintu ekitabangawo mu Afirika. Kitegeeza ye pulezidenti asoose okugoba kabineeti ye yonna yonna mu byafaayo by'eggwanga erya Kenya. Oba oliawo naffe kyekintu kye twandibadde tukoppa eno pulezidenti waffe n'akikoppako, kuba naffe tulaba kabineeti yonna yonna yeetaaga kwera bwezi. Nakibagambako emabegaawo nga pulezidenti William Ruto tannaba kubanga agoba kabineeti ye yonna. Ne mbagamba nti nno pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bino byawoza nti nno ali mu kulwanyisa nguzi. Ne mbagamba tasobola kulwanyisa nguzi unless ng'akyusizza sisitimu y'eggwanga, nga agobye kabineeti yonna yonna n'agyera. Ekintu ekyo nakibagamba, naye bwe nakibagamba ndowooza ate pulezidenti William Ruto omukutu guno kyaleka kwasiiba. Ye ate kino yakiwuliriza mangu, yategeera nti okukyusa sisitimu y'eggwanga n'okuba nga olina ekintu ky'olwanyisa kati nga corruption, tosobola girwanyisa ng'okyalina kabineeti y'emu unless ng'ogisuppressinze yonna awe, ng'ogisweepinze awe, unless nga you have cast it all away. Yengeri yokka omuntu gy'asobola okuba nga agavaningamu eggwanga oba gy'addukanyamu eggwanga n'okuteekawo systems empya ezigavaninga eggwanga. Kati kino pulezidenti William Ruto ow'e Kenya kye yakoze kigenda muyamba nnyo, kyamuyambye, in fact kigenda namuwa relief eri bano abadde beekalakaasa, eri bano ba demonstrators. Oba okitegeera, ye awa ensonga n'agamba nti kabineeti eno ebaddeko yonna babadde lezi, babadde tebakyalina mulamwa, babadde tebakyalina busobozi, babadde tebakyalina nakuganja eri abantu, eri bannakenya. Ensonga zonna ade bazikolaga dibyengalye, bazikola nga ebaagala. Babadde ekintu kye basinga okutunulamu y'ensonga y'okuba nga banaafuna batya ensimbi, naye nga okwagalibwa n'okuba nga bafuna oba kaŋŋambe attraction eri abantu n'okuganja nga tebakyakwina eri abantu abaabalonda, nga babajjamu dda obwesigwa olw'enkola zaabwe ezitatuukiridde, olw'enkola zaabwe ezitali ku mutindo. Gwe mukwano gwange ali eyo kyaba yagambye nti nno kabineeti eno yonna yonna tekyalina mugaso, tekyalina kyeyongera ku ggwanga, tebakyalina kibongera ku ggwanga. Ekisooka bali dormant, tebalina nsonga ze batunuuliramu, ne bagamba nti eno ensonga bagenda gikwasaganya bwe bati. Kye kimu nga kabineeti yaffe gye tuyina tebakyalina buganzi mu bantu. Tunuulira zonna zonna ministries pulezidenti Yoweri Museveni z'akulira. Kati nga gw'ogamba ekitongole nga kikeera ku makya kisenda abantu ababadde bamazeeko emyaka n'emyaka, babadde muboozaako omusolo,
ekitongole ng'ekya NEMA gwe ng'ogamba nti nno kati ekyo ekitongole kikyalina obuganzi mu bantu. Ate ng'onoofuna obuganzi mu bantu, ebitongole bino biba biyina kubanga engeri gye bikuvugiramu obuyinza, obufuzi, biba biyina kuvuga mu ngeri kwegamba ekuterawo obuganzi mu ggwanga. Kati naye mazima ddala okwagalibwa n'obuganzi oyinza kujjawa ng'okedde ku makya n'osuula amayumba g'abantu gw'olaba agayimiridde. Waliwo ebintu ebimu bye tulina okutunulamu ne tutunuulira ennyo. William Ruto agamba nze nsazeewo ngobe mangu ddala kabinenti eno yonna yonna ku ba Secretariat ne ba Anthony General mu kabinenti eno eya Republican of Kenya. Agambye omuntu yekayika gwendeseewo Prime Cabinet Secretary ne Secretary for Foreign and this Operator Affairs beboka baleseewo. Agaye beboka bokka balaba balinga abagezezzaako ensonga okuzitwala mu maaso okubanga balina kye bakozeewo okubanga eggwanga ligenda mu maaso. Anokoddeyo abo abatono baleseewo naye bono bonna n'agamba eggwanga terikyabeetaaga, temukyalina kye mwongera ku ggwanga, temukyalina kye muzimba, mwe muli muti ogutabala bibala. Omanyi ekyali ku mutwe ogwali tegubala bibala mu Bayibuli ne Yesu yagamba gutemwe kuba gumala ekifo kya bwereere, guba gumala ekifo kya bwereere. Kubanga Yesu yagukyalira enfunda eziwera emyaka zoni eziwera nga guliko makoola naga gutemwe. Kati ne William Ruto Pulezidenti w'e Kenya amaze ebbanga ddene nnyo okuva we yajja mu bufuzi ng'atunuulira kabinenti ye ng'alaba emala ekifo kya bwereere. Buli mwaka teriyo kibala kivaayo, buli mwaka teri kibala kivaayo. Muganda wange w'obeera ng'olina organization gy'okulira naye bakabinenti members bo ng'olaba buli season tebalina kibala kibavaamu, babeerawo basanzewo tegoba. Bw'ate ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kino kyalina okukola, alina okulabira ku bakulembeze banne aleme kulowooza nti no ebyobufuzi abimazeemu emyaka mingi nti buli kimu akimanyi. Buli kintu ensi teggwaayo, tuba mu kuyiga buli kadde. Ate okuyiga tuyiga tukoppa ku balala. Kati kimugaana koppa ku nkola eyo naye n'agikozesa n'asobola okutugobera kabinenti eno eryabalyake. William Ruto agamba okusinziira ku ba mobilizers bano abeekalakaasa ne batuuka n'ofuna obuvumu obwokya Parliament ne houses endala ekitabangawo mu ggwanga lino erya Kenya gwe mulundi gwakyo ogusoose. Kitegeeza abantu bano balina obukyayi ku kabinenti eno. Wabaddewo hatred mu kabinenti eno. Kitegeeza ki? Eba terina kyekutwala, eba terina kyekwongerako. Kitegeeza ogenda natuuka ne mu Parliament nga tolina ba members bagenda kulonda kubanga bonna bagenda kubeera ba opposition. So kino William Ruto kyakoze nze namuwagidde agende nakyo mu maaso. Era singa aliyo omukulembeze waffe naye asobola okukikoppa, ekyo naye nandibadde mumuwagira okugenda n'ekyo mu maaso. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza ekumira ku UG Updates TV. Nenkutegeeza teweerabira kusubscribinga ina maaso n'okuba ng'osubscribinga gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Mbaagala nnyo, temuvaako.